Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa owokubiri akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kabaka akwasa Katikkiro ddamula. Enkeera nga 19 Okitoba 1955 ku Lwokusatu Kabaka Muteesa lwe yagaba omuggo ddamula. Omukolo guno yagukolera wabweru. Kabaka yafuluma mu Twekobe essaawa 5 ez'enkya n'aggukira emmanju wa Bulange enkadde n'ayita munda n'atuuka ku madaala ga Bulange wabweru. Omumbejja Lwantale Lubuga ye yajja akutte ddamula. Omuggo oguweza fuuti 5 obuwanvu baagubajja bulungi nga mwekulungirivu munyirivu, waggulu guliko omutwe ogw'ekikomo, wansi musondowavu era nga we gukoma mwekulungirivu musongovu, wakati gulimu ebiba eby'ekikomo. Michael Kintu yali ayimiridde awo wabweru wa Bulange. Awo Kabaka n'atoola ddamula n'agumukwasa nga bw'amugamba nti twala omuggo guno ddamula ogenda onnamulireko Buganda. Olwamukwasa ddamula Katikkiro n'akyuka n'agenda ng'agukutte n'emikono ebiri ng'agunywezezza. Yatambula ayanguyirira we yatuukira e Butikkiro nga kumpi adduka buddusi. Kabaka naye bwe yamala okukwasa Katikkiro omuggo yaddayo buzzi mu Twekobe. Omuntu bw'ali obwa Katikkiro teyeeyanza mu maaso ga Kabaka ng'abaami abalala bwe bafukamira ne beeyanza era ne bawera. Olwamukwasa ddamula ng'akyuka nga yeeyuna kugenda kutereka ddamula mu kifo ekigumu ennyo era nga kyekusifu sikulwa ng'omuntu omulala yenna ajja n'amubba n'alya obwa Katikkiro. Awo abantu bonna kwe kugumbulukuka ne beeyiwa e Butikkiro okuyozaayoza Katikkiro omujja n'okugabulwa. Ekiro ekyo entujja eyali e Butikkiro terojjeka. Katikkiro yatta ente 3 ze yagabula abantu ku olwo. Bw'atyo Michael Kintu n'ali obwa Katikkiro ng'adda mu kifo kya Paul Neil Kavuma eyali awummudde. Kintu yali obwa Katikkiro mu kiseera ekizibu ekyalimu enkyukakyuka ennene ate oluvannyuma alyoke azzibwe ku bukulu obwo emirundi 2. Kintu yali omu ku baami ba Kabaka abaavanga wansi mu bwami obw'eggombolola ne bajja nga bakuzibwa okutuuka ku bwa minisita. Kintu yamala ebbanga ng'akola nga assistant Katikkiro. N'olwekyo yalina obumanyirivu bungi mu by'enkola ya gavumenti ya Buganda era yakola nnyo okuteeka enkyukakyuka mu nkola. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti Kabaka agaba obwami. Enkeera ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Okitoba omwaka 1955 Kabaka era yalabika mu Bulange ng'agabira baminisita obwami n'akakiiko akalonda abakozi n'abaami ba Kabaka. Buganda Public Service Commission ne beeyanza obwami. Mu constitution empya Katikkiro bw'aba alonda abanaali obwa minisita asemba busembi eri Kabaka ng'obuvunaanyizibwa obw'okugaba obwami obwo obwa Kabaka. Baminisita abeeyanza obwami ku olwo mwalimu Antonio Gita omulamuzi, Bulasiyo Kavuma omuwanika,
Kasimu Male ow'ebyenjigiriza, Amosi Ssempa ow'ebyobulamu, Dawudi Mukubira ow'ebyobulimi n'obulunzi. Ab'akakiiko akagaba obwami abeeyanza kwaliko bano: Omulangira Badru Kakungulu nga ssentebe, Peter Serumaga omukiise, Elisa Nkoyoyo era naye omukiise. Baminisita bwe baamala okweyanza, Kabaka Mutwekobe teyaddayo, yatandika butandisi okulambula ekibuga. Abalangira Kakungulu ne Henry Kimera be baamuwerekerako. Bwe yava mu lubiri yayitira ku nnyanja ya Kabaka, naggukira kati awali ekkanisa y'e Katwe. Abantu olunaku olwo baalumanyirawo, ebiyitirirwa ne biddamu buto. Ku olwo Kabaka yayita mu biyitirirwa 15 okuva e Kibuye gye yayitira n'agguka Ensambya gye yayanirizibwa Bishop Billington n'abaana b'amasomero. Okuva awo yasibira Kibuli we yasisinkana abantu abangi ennyo ab'amawanga agatali gamu, nga mulimu Abanubbi, Abayindi, Abalugwala, Abaluulu n'abalala bonna abaamwaniriza mu ssanyu eringi ennyo. Yadda e Nakivubo wuuyo Wandegeya. Bwe yatuuka eyo ng'abantu bayitirivu nnyo era n'ekiyitirirwa kyabwe kyali kirungi nnyo. Charles Serukeera omumegganyi omumanyifu ennyo mu Buganda, eyali omukulembeze w'abakyayera mbuga ab'e Wandegeya gwe baali balonze asome obubaka bwabwe, naye tewaali bbanga kubusoma, bambi baasubwa. Ssaabasajja yabutwala n'agenda nabwo, olwo n'ayolekera bw'ayiise, era gye yasanga abantu abangi ddala yakoma kawempe n'afunyamu okugenda Enaakulabye ne Nateete, era awo olugendo we lwakoma n'addayo mu lubiri. Olw'eggulo olwo ng'awummuddemu katono, Ssaabasajja Kabaka yagenda ku kabaga ka caayi ke yagabula abagenyi abawerera ddala 4,000 mu paaka eyo munda mu lubiri. Omutanda yalabika ng'aboobedde mu kkanzu n'ekkooti eya kivuuvu, era yagendanga ng'ayitaayita mu bagenyi be okunyumyamu nabo. Abange, ebyo nno nze kambikubiraawo tuddingane mu kitundu ekirala, ng'ate munnange nkuwa ebirala omanye essanyu lya Kabaka. Mpulira nange limpitiriddeko. Ayi Katonda kuuma Namulondo.